Yeah man. Daddy Sharo. Nzibampita Ibra. Oluyimba lulina olwa Amowina. Muyimbi munno yavudde n'aluyimba mu Tamuduza bayita kapakati. Oyina buzibu ki ne kapakati? Ekyo sigenda kiddamu. Omulala. Okola nani? Nebbiani? Kale. Semwe bamu betunoonya. Siyeko akoze posteri. Wiki yasooka nga show tenaba. Walabanga asidiki voko ne mudura balinayo show takunaku bebo. Nawe noberayo ne mikiwayi. Kino ekintu kyokubanga abayimbi abali mu geji bakola ebivulu. Nze siri mu geji emu ne mikiwayi tokiddamu. Kale abayimbi bakola ebivulu mu kunaku bebo. Ekina effect esigenda kola ku industry. Already kikola. Ba promoter bano boba chicho yinzo bagamba promoter tabatekere. Ba promoter nabo benyini banyiga mu ndongo tebafunamu. Otegera bategeka naye bafuna kitini emisoso gye babateekako mingi kali nabo bakula omuntu atukanga agamba sho ninagirangira wano nagirangira mu mawulire mu competition okitegeera yaman naye nga sikiwa mu kitukolera Gwani? Success Radio eriwa yani Press conference yasemba batugamba nti ekivulu ekiddako kubala na kivulu ide Kongo kama nti oddayo lugogo anina okusooka nzireyo nsangula amaziga agabaddeyo ndio kenne yongereyo wala anize ndura mbidongwe ndi wakubifiiramu era gwe tolowooza gravity omutujju challenge ngene z'okunjija ku bidongo ze ndi wakuyimba mpaka nga ndabye envimu munoye nga mujjuddemu white bwenje okulekerawo okuyimba kale ekintu ekizze olumu next chance okukyusaamu ate ku techniques ne next n'emyaka gyonna egiddako ze ndi wakubeerawo forever kali wemba nina kyenagamba oline si kikola kisuubire era yaman enjibwa Alioyo achogedde ogambye ki? Enjibwa zisanyuka zitya? Zipapala nezaali era zipapala yali ewumbye ebyaddala kati nze nali munyiivu already kati yasobola byetegereza eyo embeera ogirabe yaliwo toyinza okuba omusanyufu nze nange nali nvimbyemu ebyange nga mpulira ennoma kati saalaba Njibwa oba yasanyuka oba yali gundi naye nja kuddayo netegereze bu video wembule nja kuddayo netegereze enjibwa zeezo oba waleeta z'okubya emiggo obange enjala yali eziruma andi bagamba nfaana n'ekima kali nina okwaniriza baganda bange betugwa mu katigole eyo animal gundi plantation naye wembule by the way kakola by the way next time yaleeta enkima nga nyingi tuzibasuulemu man Nze kalebule akuba kweli yosinga. Togenda sala kalebule Nze kalebule okuba kweli yosinga. Omuntu show yaggwa elugogo naye abantu show zebazeemu okulaba emukono ne kaliyo zibali successful. Kaliyo kigambibwa kati osobola kyalo nono okuba Kampala mutini okuba ow'amaanyi mu Uganda tekuma Kampala omwimbi nali strong oba ino bango okuba ebweru we Kampala ng'okuba Kampala kyekiraga omuyimbi ow'amaanyi okategeddaako era tebakulimbanga yena artist ali eyo saba nnyo Mukama music wa crossing kwa Kampala tumusiibamu osomubeeramu leero n'omubeeramu enkya naye n'agenda ddye kati k'omu eyo tegeera kati kitegeeza ndi w'amaanyi nnyo kubanga nze nkulosinga Kampala n'ayimbira wanewa tegeera ensonga laki bemuyita bannakyalo bona ayimbira mu kyalo Sabuwa na Toolo bagagga okitegeera gobanga amawulire go gasakira wano wokka ng'omulala asobola otalaaga Uganda yonna n'asaka amawulire aba akusinga obwakabi tegeera omuyimbi waba wakabye Nigeria Wizkid
nga si wakabi Rwanda Kenya Tanzania bikyaba munafu okitegeera kati kano kakuwa muyimbi yenna mega sure music wa crossing everywhere you understand kalebule tubula nabo bajja wano ne bayimbira obo inoku basaze yama okay nyina kimu Rabbit abantu bagala okumanya ku updates z'eddwaliro eddwaliro ndikola ndiriko eddwaliro ndiriko era Muzeeyi Museveni yampayo ne contribution lwakuba tennatuuka naye nga njagifuna eddwaliro nditambuze eddwaliro si ttooyi mbogera olaba nene ennyumba eyange nyini sinnagimala okitegeera kati eddwaliro si kyekintu kyogenda ozimba paku okitegeera naye nga nayo njatuuka nja kimaliriza inshallah Mungu ng'ayagadde yamani oyagala kaaba ate nze nandikaabye Zambogo Jackson ankola ne Nice TV eyabalinawa basigadde makaberamya bwe twamala ali mulodi yakoze eki watusuubiza ogenda kufuna mukabula kati tulaba kuganje ogenda kuta break gye wali otegeeza break osobola no break osobola okwekakkanyamu ng'omuntu naye music alina osigala ng'atambula kuba mulimu tegeera naye nsobola okukakkana kati nga mu mawulire gano ne sijja nga nkolakola zi interview buli wamu kitegeera bukati kikoze kati ne mbabuulira ne mumanya kikyendiko kuba kimanyi mbadde mwebuuza ono yeepankapanka kati awulira atya nga buli mwayagala mmanya okitegeera era nsobola okusigala nga nfulumya music naye nga wenkola ne projects zange endala eziri out of music n'abakyala babuuze ekisemba kijja kujjira nga tubimaliriza bwani wanju abantu bagamba nti mususse nnyo okubuukira ekintu ekibaawo mu community temukolamu ennyimba abandi bagamba mbu program music asusse abandi bagamba muwemula nnyo abazadde baswala okutuula okuwuliriza musiki wammwe n'abaana kati ne bagamba ekyo kyokka kiyinza okuba nga kyekyaganye abawagizi abamu okujja mu concert olaba sitayiro yange gyennyimba gyenze nyimba okuba ntandika oyimba nayimba nenga walumba olinga olumbu goluniemu ojukira mu 2012 nenjija nenyimba kano kendeze kabijanjalo nvezi singa byebija zenze nyimba nenja nekugamba kabaka talondebwa mama tayo na malaya tagatibwo kitegeera ebigambo byenze nyimba sibikyusangako era mulimu abaga gravity wali otuyimbira ebintu ebirungi lero biki byoyimba sikyusangako nenyimba embuzi zakutudde goma kitegeeza ki nenyimba okwepicha nenyimba anyway music wange yoyo ate abayimba music oli omulala nabo gye bali otegeera abantu balina options leero nowuliza kino ekya sigenda kwekuusa ku kintu kyonna kyobutatambula bulungi oba kutatambula nga wenna irinjibaze olunaku lwakedde nga lubi sigenda kijjawo olunaku lwantabuseeko lwabadde lubi otegeera terwatabuse kunze nzekka n'abalala bonna lwabatabuseeko lwakuba kati nze ali strong gwe balina otunuzaamu emmundu okitegeera era singa nali munafu temwandibadde na wano tegeera ne muzze mugaye kati tugendeyo tulabe nga awoloma tegeera yamaani babiri bokka abasembayo omukyala erinnya Razia Mpale BBS omukulu Pepe Busi yavudde n'agamba nti gwe toli muyimbi wabula oli muwemuzi mu industry oyinzamu wabubakaki awo sigenda muddamu nga bwe nagambye ono bwe yaŋŋambye ani bwe yakyusiza noyo sigenda muddamu buli artist sijja muddamu kutegeera baleke babere mu kona fulaga baserebulatinge naye nga bajjukire mbu Lugogo njikubye emirundi emeka eji njikubye emirundi eji 5 buli artist amanyi celebratinga gomanyi Lugogo nze njikubye emirundi 5 ate mu industry nkozeemu ebintu buli muntu byandyagadde okukola okubeera nabyo ffenna abali wano ddala abasajja sijja kwogera ku bakazi buli musajja yeegomba okuba ng'azimbidde famire y'ennyumba okitegeera ng'ayina wagamba mbu nina n'ekyalo kyange wensobola okudda nenneebaka enikezi biganye kati nze byonna mbifunye mu ndongo kati nga tunagenda mu koona fulaga tunula emabega ogambe naye ono gwe nnumba yayimiridde atya mu bulamu bwe
okitegeera gwe weepimepimemu ogambe ono musekerera flop ye gye yafunye leero naye ayimiridde atya otegeera bw'aba leero tafunye emabega abadde afuna omwaka ogujja anaafuna otegeera olyoka ogenda oserebulatinge so toserebulatinga nga toneeweeyinga yamaani gwomu n'omulala omu yekka omu ku bategesi b'ebivulu Abitex yavudde ejo n'agamba nti Shonga bwe yabadde ebigogo kati ebbeeyi ye yagudde aba abadde ayimbira miliyoni 2 emitwalo 8 ajazimpa 8 muyimbire nze no n'obwerere ennyimba temukimanyi ni mulodi tokimanyi nze kuno okuyimba bwe mana mukama yanyama nenfunamu ssente nenfunaafunamu kale byenfunye tekitegeeza nze njijja ku mutima okuyimba nze sanga ne audience nga bantu bangi n'ennyimba just otegeera situnuulira nnyo ssente bayeza abadde atunuulira yakimanya ankubira essimu ekinana kituwe tujja kuyimba zo aba ine ekinana akimpa ennyimbe amanya gange nze Ssennobe ekibuuzo kyange kisindikirira omukulu Gravity tukulabye nga mu show yo ey'erugogo oli actively involved ate nga waggulu wateekako company oba abategesi mu kunoonyereza ne batugamba nti Gravity yaleeta company oba nimulungi naye nga ye yakoze ki nze show zange ddala ezo main concerts nzeetegekera kankimalire ne tukulaba nga ne shows ez'ebweru era oli actively involved kati message nze gyenkusaba gyosindikira abayimba abatya okuyimirira mu bivulu nebeetegeka nga balinda promota alumu nga ne bapromota babasala ebbeeyi babajereka message gyosindikira industry yonna omuyimbi olaba sente zino zetukubirira kyalo ku kyalo osobola okuzijjayo n'otegeka shoyo kuwaffe tulina favors ez'enjawulo kujja ku TV yonna ba radio yonna nembasaba obulango ne babumpa ate promota kyatasobola otegeera so oba oyagala okwekolerera shoyo gyekolere ate nze binnyumira nga nkola show zino tegeera mba nnyumirwa ensonga lwaki maliza sifunyeemu ssente naye nga ndi yape n'omwaka ogudda nenze bagamba naye baga nti yafuna naye leero nga gyali era mba nnyumirwa ate neesobola okitegeera era abayimbi temutiirira oba owulira oweesobola wetegekekere shoyo ziba nnyo aba artist bennyambyeko mu kutegeka show bangi nnyo bakimanyi sijja mentioning ono oba oli naye bakimanyi mbayambyeko ne tutegeka show zaabwe ne zibeerawo yamaani mu bufu obwo bwennyini nga nvaawo atwala show ya Africa Family ke yasembayo erugogo ne batugamba mbu walimu omukono ekitundutundu biyo ng'ogiteekateeka kituufu ensonga lwaki naganye saagala ku mentioning artist naye manya ba artist bangi nono bangi nnyo otegeera bembeereddewo ddala mu kutegeka shows kuba nzinamu experience amanya Senkai Media emabegako show ya Jose Chameleone nga yakamala stage okugwa wavayo nokola post ku Facebook nga olaga olina essanyu naye tewatagetinga kezi nakubire simu nakubuuza wadde ogenderera ki okulaga essanyu ku ekyo noga tebikwatako naye this time around show yabadde n'ebizibuzibu Jose Chameleone sibitini Jose Chameleone yavuddeyo okukola kintu kyonna kyonna okugira show yo andi nange saali ku Jose Chameleone wawulira namugaa tebimukwatako era saamentioninga nga bw'oyogedde era kalimu abakikuliriza ne mukireeta nawe tekikukwatako sebo ovuddeyo n'otugamba nti omwaka ogujja tuddayo erugogo wati era ne Mickey Wine n'asalawo ku lunaku lw'otaddeyo naye naddayo nabagambye abantu abo tebansobola otegeera tudde mu reality mube mbina ebintu mwana bya propaganda tebansobola amazima ga Katonda ndi wakabi mwe baggayi mmwe nonne ebyaddala ndi mukanze tebansobola olunaku sookera nga lubi Cristiano nayingira mu kisaawe ne lumwononekera n'atateeba ggoolo naye tekimuggyako mbuye Cristiano Ronaldo okitegeera Messi najja ne babakuba emipiira World Cup ne zigaana Mbappe wano World Cup yagaana ku lasti Argentina n'ekitwala ne Mbappe yasigala muka otegeera kati abo tebalowooza banaye mbu bansobola bannange bava ku bintu bya social media ate nze ndi hard working saa zino oyinza okulowooza mbu oli mukunnafuya naye gye ngenda ofubutuka tomanyiiyo nga ndi biralamu tegeera kati tebansobola abaana abo tebali nsobola ekyo bakimanyi tebansobola binza okuba byabadde bibi
ku lunaku olwo ne beweeyingemu bagamba ono abaddewo emyaka emeka kyazikoze emyaka emeka show yange enzo kwate yafunye bantu oba be mwali musuubira ng'abalasitya ne mwabaddemu abantu abakuba muyimbi nga munafu mwandigambe yagikubye otegeera omuyimbi omunafu ng'omulala nga yafunye abo abantu yandiba tali wano ng'ayogera nammwe tegeera extras yandiba tazikola mwina okuweyinga ebintu bingi okijje ne mu kuyimba mbona ayimba nnyo ebintu bingi ebimaking omuyimbi otegeera focus obuganzi temulimu bantu nga bayimba nnyo naye nga talina buganzi otegeera ng'ayimba z'abayimbi abansinga oyimba bangi naye nga tebalina buganzi ekyo kirala z'abantu banjagala ensonga kinabadde kaliro nga wajjudde n'embeera emukono nga wajjudde show yange neetagatagamu eti lugogo naye era nga mulimu abantu otegeera kati bambi tebasuubira abantu abo mbu bansobola yamaani nga tuggalawo sokobolera abantu extras eziriyo weekend eno temujjaako bwe ntuusa ate okuyisaawo ebyange mbadde mpisaamu byammwe tegeera mumadde mwagala kuwulira kiva wange naye kati n'ebyange mubiyiseewo ate mubiteekeyo tegeera Rema yampa ka drop ka show yange nendaba blog omu ng'atemyemu wano walangira show n'ateekayo wano ng'ayimba oluyimba lwa wiina tegeera nibatema bajjako ssebo wano ewali show ne bateekayo buli obulala that means tebaagaliza abantu abo tegeera kati kugundi ku enkya ndi Kayunga ku kati k'omu okuyingira mutwalo gumu ku Friday ndi Lyantone mu kisaawo okuyingira mutwalo gumu ku Saturday ndi ku University Inn okuyingira mutwalo gumu ndowooza owulira ndi mu kutalaaga Uganda yonna otegeera n'omulala yenna awulira nga nsobola bagende mu bivulu byonna babitegeke batambule ate nga babyetegekedde si munaafunye promoter otegeera then ku Sunday ngenda ku Maria Fure Mbarara ku Maria Fure Masaka bwe nvaawo ndya n'engalo zinsi wasema ngenda kukubamu ku ssente wa sente right now buli omu ali mu kuzza byonna ebyemabega bagenda kuzza buli kimu naye manya teri agenda kumbreakinga teri muntu agenda ebuuza muleke nange njala nnyo mutambule nange naye bangi badde batambula nange naye nga tebambuuza banange mbasanga busanzi mbadde mbawaayo amafuta tebakulimba badde mbasangayo naye era omuntu azze okutwalayo alage abantu obuwanguzi bwo kuba tulina tambula ffenna bannamawulire muyinza okuba munyiiza leero nembeetaaga kasaa zino ne message embanjagala oyisaawo era ninafuna mmwe otegeera yamaani ate ku 21 tugenda genda mbale SS yamaani mwebale kujja enkya tuli Kayunga ku Friday tuli Lyantonde ku Saturday tuli Mbarara ku Sunday tuli Masaka Maria Fulo ku 21 the other week tuli ku Mbale SS kati nze ndoza bye bigambo byankansubire teri mulala agenda kunkubira simu baako kyo nyinyonyola nonso kulonkinga mbuzi so tweyanziza nnyo tweyanzenga n'amawulire mubajoni oluzungu nekyana gwe oluzungu sirusobola bulungi koza oluzungu olwakalango kangezeeko tomorrow you are going to see tomorrow you will be in Tomorrow I will be in Kayunga entertaining the arrivals. Tebabera ba arrivals. The fans. My funny base. Yeah man. On tomorrow. Then on Friday I will be in Lyantonde in the stadium mu Kisaawe. Doing what? Entertaining the arrivals. Saturday. Then it's Saturday same at in Mbarara at University Inn. Then on the other still the following day I will be at Maria Fulo to entertain the arrival. Yeah man, at Maria Fulo. Then the other week on 21st still I will represent in Mbari. Okay. So I'm calling everyone to come
we enjoy as you came at Lugogo, but this time around come in full number. What are the essences of having these extra shows? The extra shows. What is the essence? What is the meaning of essence? The intentions of doing